Konsati enkuba yagitutte. Stage ya Chameleon. Enkuba yagitutte. Manange. Mundeke. Ekyatuuse Chameleon. Kibi nnyo. Tukivumirira. Musooke muyite mikwano gyammwe. Nenga konsati yo. Enkuba yagitutte. Stage enkuba yagitutte. Ne Uganda lwaki tebagitunda buli omu ne bamuwa ssente ze kati nga lwaki siseka nange Uganda nedda mwe konsati enkuba yagitutte naye ne Uganda eno mukama atusaasire kubanga siraba nko konsati nkuba gyetwala abala bannange konsati gwanga mujje ate olowooza mune enkuba teyagitutte enkuba yagitutte tulaba. Bannange ebyembi bisekebwa nani eyaloze Chameleon? Ani eyaloze Chameleon? Kubanga nze nkuze kutuuka wano nze nadde sikirabangako enkuba nejja konsati ababaddewo ng'enkuba etwala stage. Stage bagiroze Lugogo. Mwe concert enkuba yagitutte. Musaka mundeke namwe mala okuseka kubanga byo bisesa. Engeri concert gye balanze ebbanga enkuba nejja neje. Ani yaloze Chameleon? Ani yaloze Chameleon? Kukama eddogo lyennyini lyolabirako ddala wamma. Nze toyinza nakuŋŋamba nti enkuba yabadde tesindikiddwa. Kubanga concert enkuba yagitutte stage mmye. Obutebe babulonze Lugogo. Guli gwabadde muzimu. Gulabika wamma gwe gwatutte stage. Gwanga mujje. Enkuba yagitutte. Guli gwabadde muzimu. Naddoko ly'eryatutte stage ya Chameleon. Gwe weewunya enkuba wamma gye yavudde. Nze sikirabangako. Nakubidde kaye wisdom. Ne mugamba kaye. Gwalimu olwa pasita. Ani eyaloze Chameleon? Guli gwabadde muzimu. Gwe gwasitudde stage ne gugikuba ku ttaka. Chameleon yangu amangu okunaaba ebbombo. Sikulimba gwe enkuba wamma wali ogirabyeko etonnya bw'etyo. Ng'ogirabira ddala wamma enkuba nsindike naye concert nye stage. Stage bagitutte. Nabagamba abantu baloga eri teyabadde enkuba. Chameleon bamuloze. Chameleon nze banange nagambye kaye wisdom nimuga kaye guli gwabadde muzimu.
ne kusitula stage ne kugikuba ku ttaka abantu naye kambabuulire Uganda eno bagitunde buli omu bamuwe ssente ze. Nze siraba nko concert nkuba gyeyera naye yejjo enkuba yayeze concert y'omusajja guli gwabadde muzimu eri teyabadde enkuba naawe eddogo lyolabirako ddala Chameleon Abaaloze enkuba nejjanga etonya mu kifo kimu. Nze navudde ku bayimbi muyina eddogo Chameleon Abaaloze bufoyinza nawe kuŋŋamba concert wamma ggwanga mujje gye balangidde enkuba yatonyaawo ebukote enkuba teyatonye. Nze nagambye Wisdom kaye mutabani w'omulaalo ne mugamba Wisdom toyinza kuŋŋamba nti yabadde enkuba. Wisdom gwalimu olupasita bw'oma naawe tewakirabye tikuli gwabadde muzimu nga mulimu embuyaga zeri embuyaga sigira banko ngetonya ku cricket over kati wame dogeri singa awo olijjawa. It was witchcraft banete tukiririza malogo ne concert ya Chameleon enkuba yazze embuyaga ne situle entebe ne kubattenti kutaka ekidala era ne kuba stage bulijjo enkuba yetonya naye ku luno ate enkuba ebadde ruddo tonya enkuba kyajja ku ssaawa 9 really enkuba nejja ku ssaawa 9 ngeze kuba stage yoka ogwo muzimu. It was a ghost. Muzimu banange Chameleon yangu amangu okunaaba ebombo ekyo kisirani okyenazeeko nze nkubuulira ojja kukola ey'okubiri mu society. Ne concert enkuba yagyeze mondeke bannange kati omwagazi wa poliisi agenda kwogera ki nti concert yavuddewo lwa nkuba. nze mundeke neesekere. This is beyond human nature. Enkuba nejja ngerimu omuyaga ngerimu omuzimu nekuba stage kutaka Chameleon Abaaloze. This is witchcraft buno bulogo bwennyini era Chameleon yingira ennyanja onaabe ebombo lyerinazaawo ebisiraani ebukote enkuba teyatonye osegeera naye ze nalabidde ddala era nakubidde Wisdom kaine mugakaye guno muzimu gwennyini. This is a ghost. Kuyasipaise ngenkuba teyatonya olaba ne bannange nekabakera enkuba kuya Chameleon enkuba nejja ku ssaawa 9 ku ssaawa 9 wamme enkuba ngebukote enkuba tonya ku cricket over. Nze natidde eddogo abayimbi muloga ne mwaloze Chameleon. It was not normal rain wamange enkuba etonya kamule enkuba yazze kuba stage yoka nze nabivuddemu. Nedda bannange wabeewo ekikolebwa nga Chameleon amaze n'okwambala. Mondeke banna concert yagenze enkuba yagyeze. Kai Wisdom enkuba mune concert yagitutte gwanga mujje kati gwanga muddeyo tunaabayita bannange omuzimu emizimu gye giri mu nsi nze natidde liri lyabadde eddogo. It wasn't normal rain gali mayembe naye abayimbi muli balogo neno osindikira munnamayembe ko stage engwa wa manager yagudde olabira ddala nga tekyabadde nomo enkuba yazze ku ssaawa 9 gwe kuba wali ogirabyeko ya Uganda tonya ku ssaawa 9 luyale ngerimu kibuyaga bwatyo
Kyokka etonnyawo enkuba yatonye mu Kampala mwokka. Mwe yatonye nga papasire ogirabira ddala wamma eriko erinnya Chameleon. Bannange Chameleon genda onaabe ebbombo. Chameleon sooka ove mu by'okusaaga gw'abantu balogo. Genda onaabe ebbombo Chameleon teekamu n'olweza. Naye siteegi enkuba n'ekuba siteegi yokka. Lwaki teyatonnya nga bagizimba? Naye siteegi ng'ewedde. Enkuba nejja mye concert mye. Bannange nze sina kyakubagamba kuba nange byansobedde. Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo nakukubidde sibirega kaye guno muzimu. Nze kuba yatonye njiraba ng'erimu embuyaga ne mugaka ye gwamanye ebyeddiini. This is a ghost. Tatwebuuza kirala. Gali mayembe ge gasudde konsati ya Chameleon. Gwanga mujje kati gwanga muddeyo tunaabayita olulala. Yo wa boda gwe yakuba oba ye yagiroze. Kubanga kubaaloze konsati ya Chameleon tulinako amannya 4. Gravity gwasooka. Okisegeera amannya 4 wamma ge gavuddeyo abagambibwa mbu bagenda ne bagiroga konsati ya Chameleon. Ate enkuba yavudde kyemmanga teyavudde ku Lake Victoria. According to statistics za climate, the rain didn't come. Enkuba ye Kampala eva ku Lake Victoria. Ku luno yavudde Masaka. Enkuba yavudde Masaka ng'ejja etambula mpaka bwe yatonye ku cricket of. Bannange abayimbi muli balogo. Nene muloga East African finest. Bannange ne muloga nambe mu Afrika. Chameleon teyafunye na buddo bukola lihaso. Amannya gali 4. Abitex Bajjo Gravity bebasongeddwa mwenwe muveyo mango mwabasindise enkuba. Enkuba saawa 9 eba ekimachi nge enkuba yeetololweddawo ku cricket oval nekwata obutebe nebukasukeri. It is a ghost. Bane tuve mu by'okusaaga abantu balogera ddala wa mmemito. Enkuba yavudde Masaka nge wali wagisindise n'esala Lwera. Teyatonye Masaka, teyatonye mu Lwera, teyatonye Enkozi, nejja n'esala mpaka bwe yatuuse ku cricket oval. Kakati gwe wamma ekyo kinnyonnyolo otya? Ekyo si kisiraani. Chameleon genda onaabe ebbombo. Va mu bintu by'okusaaga abantu bakuloga. Musisi yabadde asobola n'okuyita. Twawonye buwonyi musisi nti wamma twebaze eti enkuba ye yatonye ku ddogoli liri ennalabye eririmu n'amayembe. Ng'olabira ddala amayembe ge gatambula ku cricket oval. Bannange abayimbi mweddeko naye eddogo lisusse. N'ologa munno bw'otyo ne watabaawo wadde abantu baakoze roosi wadde kale yanditonye ku nnyezi ekiro. Ne enkuba twagirabidde ddala ng'ejja etambula. It was not normal rain. Eyo tebadde enkuba. Era ne teyina kirala kye yayonoonye mu Kampala okuggyako stage ya Chameleon. Kubanga wali wagisindise genda oyonoone stage. Nze kaye Wisdom bulijjo oŋŋamba emizimu naye kaakati nakkiriza. Ku luno saga tuwayirize Bob Wine. Ku luno Bob Wine teyabibaddemu. Oyo principal wamwe ku luno tabirimu. Abaaloze konsati ya Chameleon bali 4. Abateeberezebwa Gravity gwasooka. Gravity sidikira ebyo ebinnya bye biviri ebikulinganga abazimbi. Ojja tubulira ekyakulogeseza konsati ya munno. Novayo ne ku Twitter ne weewaana Gravity n'abantu ettima ngali basusse. Gravity gwe wasindise enkuba eyo. Baakulabako e Masaka nga konsati ya Chameleon tennatandika. Owokubiri asongeddwamu ye Bajjo. Bajjo toyagala Chameleon tukimanyi. Lwaki enkuba era yazze ku lunaku olwo? Naye era enkuba neetonnya ku lunaku lwa konsati. Eddogo nga libasussa abayimbi.
gwanga mujje gwanga muddeyo gwanga mulidda dwe mu butuufu natidde eddogo gyeriri bannange gwe nkuba omanyi ng'omuzimu bwe gumenyamenya siteegi mpaka nakati emizindalo bakyaginoonya bannaye Uganda eno nalwaki tetumayiguleetinga President Museveni Uganda agitunde buli omu bamuwe ssente ze kati lino eggwanga tetukyalisobola tosobola kuŋŋa nti enkuba kinagenda kitya mu police report kwa kosa yabadde eggwanga mujje kati eggwanga nerijja nelaga gwanga muddeyo gwanga mulidda kino tetukirabanga nze sikirabangako walaayi inkuze kutuuka wano nti konsati enkuba yagijjeeyo ku lunaku lwennyini olwa konsati ate enkuba wameetera kutonya ku ssaawa emu naye lino lyabadde ssaawa 9 bida enkuba bwe yatonye ng'enkuba erimu amayembe ng'olaba eddogo erye Chameleon yabadde amaze okwambala nyabamuga Chameleon jjamu engoye kati wamma ddogo ki erisingaawo nkimanyi abayimbi muli eyo muli basanyufu nkimanyi tukimanyi mwe Abaaloze Chameleon kati eggwanga tugenda diyita tutya ogwokubiri kwa gwanga mujje kati tugenda bagamba gwanga mukomewo so it is so absurd Chameleon genda onaabe bombo chama mangwe wa mama fina Chameleon akwambulule ojja kutegeka konsati eyokubiri mu society gokyazanya gwe neddogo nze nakkiriza abayimbi muli balogo waliwo omuyimbi abayimbi balogo tobeerijja nalabye eddogo mu nkuba enkuba eyabuuse neebuuka mitiyana enkuba neebuuka kyengera neetonya ku cricket over neetakoma kutonya butonya nga papasireze kuba siteegi ku ttaka eri enkuba yabaddemu omuzimu it was a ghost ekyo kyo nkimanyi take my words disagree with them this was a ghost era police etekemu it is a ghost not rain banange enkuba inemala enkuba ebadde tutonya mwezi mulamba ani eyaloze Chameleon bannange obutaagaliza bwaki bannayuganda mwagala abantu esente bazijjewa nosindika amayembe gakube siteegi ya munno ku ttaka nga naawe Chameleon ebyokuyimba biveemu genda olunde nti enkuba erimu n'emusisiggwe so it was a ghost nze mukulaba okwange guli gwabadde muzimu so gwanga muddeyo kaye wisdom nze nasese nenkaaba kati sikyaseka gwanga muddeyo mangu gwanga muddeyo so tewakyali gwanga mujje kati gwanga musooke muddeyo tusooke twe muzimu kiguno gwagala ki this a ghost eri sinkuba ddogo so zezo investigation zange enkuba eyakubye ekivulu kya Chameleon mwabaddemu amayembe enkuba yavudde Masaka ate nga mwabaddemu wamma n'omuzimu gwe gwakubye stage ku ttaka gwe enkuba kyalina amaanyi agakuba stage really that's a ghost ogwo muzimu a ghost these ghosts so ketusabe Pastor Bujingo ojo osabire cricket ovo kwa tetwagala era Chameleon abitegeke era kibuyagadde naye nga amanya gali ana nze nakitegedde ku ddogo ly'abayimbi konsati ene
nze nalaba Chameleon engeri gye yali bambi concert ye mumenye kino kipromota kye nakyo kiri ekyajja okusuula omuyimbi era nagamba Chameleon nga musaze ku mezenwa twalina eddoni zero ekiro ne mugamba Chameleon ekyo kipromota kye wafuna kyajja kusuula Chameleon yataddemu amaanyi mu concert yabadde bambi yegabira card these are horns gano mayembe kuva Masaka era Chameleon namugaba ajja kuloga ko Chameleon wa am number 1 I'm a superstar ngabo manyi Chameleon bwe yeyogeza I'm a superstar I'm number 1 wa mayembe ogamanyi Chameleon gana mayembe gavudde Masaka enkuba yazze tugiraba ngera bali kusimu wama batukubira nti enkuba yiyejja tugiraba esala lwera mpaka bwe yakomye kukulika neta tonya mukono gwe kuba cheta kale yandisewo netonye mukono so Chameleon you were bewitched tunonye yalesa amayembe nogo omuzimu ane yagusindisa okuba stage kutaka so gwanga muddeyo mu bitibwa tunabayita nani yasindisa amayembe banange dine gwanga balitunde buli omu bamuwe sente ze President 7 tukusaba Uganda gitunde buli omu omuwe sente ze tugende ewalala tujjasobola kuba mu gwanga bweriti ng'enkuba eva eri neyonoona stage nze sikirabangako gwe gwasoose okukiraba nkuze kutuuka no sikirabanga kale gwanga muddeyo bambi temujja mugira muddayo tunaabayita kale byebyo ebya Chameleon nenga Chameleon bwova wano gende wa Pastor Bujingo akusabire Chameleon weetaaga essaala Chameleon weetaaga essaala nga Pastor Bujingo specifically asoma Ecclesiastes chapter 4 that the Lord is with you ati Chameleon nekera okuba ababoda Chameleon oba abantu bokuba kati amaziga ge gagoberera Chameleon lekera okuba abantu bayiza wabantu bakolima Chameleon lekera okuba abantu ne bayinza munango kukolimira otsige abantu balabe bulabi kati oli wa boda Chameleon wali okuba wachi ne Chameleon lwaki tewebuulirira lwaki tofumiitiriza ababi ebisirani ebigoberera ekyo nakyo Chameleon kirowoozeemu tuyinza okuba amatugamba nti baakuloze nenga mazima amatufu naawe weddeko ku mpisa zo Chameleon okule ofumiitirize omanyi nti waliwo abantu abasanyufu ababoda okuba baaki banange katono oba nekye Bob Wine kyekyamuloze manyi ne Bob Wine nesimwangu Bob Wine naawe ssebo ku lisiti kwoli kubaalabuze ekivulu ekyo lwaki ku luno Bob Wine wasirise oyo principal wamwe naye namutaddeko nze ngaakulira investigations why has Bob Wine kept quiet aleka abadde amanyi ekiddako teri yesimba mu Bob Wine n'asigala waggulu apart from me nze abanupu mwagezaako dda okundoga siriiwo so mbanne Chameleon naawe weddeko weekubemu tooki ogane enkuba si ya bulijjo it wasn't normal rain omuntu munaye kati wa boda gwakuba oyinza okusanga yakuloga so Chameleon dduka ewa Pastor Bujingo akusabire ove wa Pastor Bujingo ogende wa Pastor Kiganda ove wa Pastor Kiganda olumbe kayanja Chameleon there is something big it's a ghost nze toina na wonkakasa oyo Bob Wine netu baize netu kwaka Bob Wine ayina engeri gye yasiriseemu ku luno tayogera Junior principal mujemu tomanyira nawe principal yani saa kumanyira nawe gendo bigambe nnyoko
Ze nabagana okuntisa tisanga ndi ku programu zange. Principle nga mujjamu nti. Ze nabaganira ddala bana Uganda okumanyira. Zono sina gwe soogerako. So Chameleon gende wa mama fino na abe bombo bakunwesa ekyogo. Otherwise musisajja kujera asule stage endala. Did it dog? It was witchcraft. So Chameleon yetaaga ba pastor nga basatu bamusabire. So gwanga modeyo for the start